mukadde waffe deputy speaker atenga gwe meya mukwano gwange utatera kusisinkana naye nga tusisinkana ku mikutu oyo mumukubireko mu bugalo nga ajja wano bannange sebo nkwagala nnyo ate naawe njagala nnyo Katonda atusaasire webale kubeererawo Kato Lubwama Mukama akukuume. Members of Parliament, bannaddiini mwenna abali wano, ab'ebitiibwa mwenna, famire ya muganda wange mukwano gwange Kato Lubwama, njagala okurecognizinga Haji Nsereko Muhammad, abakatemba mwenna, ab'emizannyo, abayimbi, abantu mwenna abazze ku lwa Kato Lubwama, bannange mwebale kujja. Abe Mukiibi ne banno bwe mbadde mukola kaliisoliiso waffe, mwenna Katonda bw'atyo bwagera. Ebigambo bya Kato Lubwama tetuyinza kubyogera ntubimalayo, wabula buli omuggumya munne ng'enjogero lwayo bwekola ki. Naye abantu ba Kato Lubwama famire tubasabira Katonda abagumye. Ewaffe eno mu Busiraamu bw'olabanga ku nkomerero ng'abantu boogera bulungi ku mugenzi n'ekifaananyi kye mulabye, mugumiranga ku ekyo ekifaananyi nti muganda waffe abantu bamwagadde. Kato Lubwama ono bannange, lwaki ffenna tuweddeyo, buli omu yandiyagadde afaane Kato Lubwama ono, naye si kyangu tekifunika. Mbakuutira mwenna abakungubazi abazze wano, tubeeko ne kye tukwata oba kye tuyiga ku Kato Lubwama ono. Ffe waffe Musiraamu batugamba nti omufu bw'abeera awo mu ddiiro nga Kato Lubwama bwali wano mu keesi, aba ategeera era aba awulira buli ekyogerwa, naye nga tasobola kwogera nti gundi nkulabye oba gundi nkulabye. Kato Lubwama twagala okwebaza mu keesi awo wooli, webale kubeera musajja muntu mulamu. Kato Lubwama webale kugatta bantu ab'ebyobufuzi, buli omu mu kibiina kye tuli wano, bannaddiini. Nze ndi sheekh atali wa ku kifugi, ndi wano ewa Kato Lubwama. Singa si musajja wa buvunaanyizibwa twandibadde tutukola ki? Naye ffenna Kato Lubwama tukutteko. Bw'ogenda mu muzikiti olwaleero olunaku lwajjo kutuba zonna zaabadde zoogera Kato Lubwama. Bw'ogenda mu makyaki olw'Essande Kato Lubwama. Bw'ogenda awe batekumanyiza abantu basatu Kato Lubwama. Buli omu yandiyagadde okufuna ekifaananyi ekyo. Katukusabire Katonda akusaasire. Njagala okwebaza Kato Lubwama. Nina kyendabye wano, mwabalowooza nti okusoma kulina kyekwongera ennyo ku muntu n'okwemanya kifu. Kato Lubwama mubadde mugamba nti yasoma, naye muwulidde abaana bafuwa Oluzungu, boogedde Olungereza, ffenna ne tuggwamu. Naye Kato Lubwama webale kusomesa baana. Kyakulabirako gye tuli bannange nti gwe okusoma bwe kubanga kutono bakuganye abaana bakole ki? Abaana basome. Njagala kumaliriza n'ebigambo bino bibiri nti abange gwali awo, buli omu koona ku munno mubuuze, oyinayo omuntu mukwano gwajja okubeerawo mu mbeera ng'eno? Buuza. Oyinawo mukwano pasita Bunyingu, oyinawo mukwano gwo ng'ogyeko Makula, oyinawo mukwano gwo ajja okukubeererawo ng'otuuse mu mbeera ya Kato Lubwama? Aliwa? Owulidde? Mulabye olwaleero ensonga gye tuliko. I want to take this opportunity to thank Nsereko Muhammad. Yimirira. Jangu wano.
ono nze seekawe yadde MP wange naye munnange we bali kubeererawo omusajja ono mu bulamu ne mu buki. Omuntu abeera naawe n'akujajjatta wano naye bw'omala okugenda wallahi naye n'agenda. Mu butuufu Muhammad tubadde tubalaba n'omusajja ono era kyova olaba n'essaawa esembayo ng'ali mu ddiiro wali asala buddansi bwe buli omu akatuke yeewuunya asala ddansi mwabadde mwenna mu kaseera akasembayo. Tusaba Katonda akusaasire nga bwe weewaddeyo okubeera omutwe obutava mu Kato Lubwama. Omuntu bw'omala okufa abe mukiibi bw'ofa ng'abantu bakwerabira temwerabira Kato Lubwama. Abantu mmwe abakatemba abayimbi temwerabira Kato Lubwama. Abe mukiibi obadde okaaba amaziga nga tukulaba. Segawa ndagire mubeererewo Kato Lubwama mulamu nembufu. Kyova olaba ffe tusituse ne tujja tubeererewo Kato Lubwama kyetusobola. Genda otuule Haji, njagadde okwebaza ensonga eyo. Webale nnyo, webalire ddala. Njagala kumaliriza bigambo byange nti Kato Lubwama ono mu butuufu nange abadde mukwano gwange nga buli omu abadde mukwano gwammwe. Era ennaku 3 emabega ndowooza alyokaafo yabadde ku kyalo ewaffe saabaddeyo. Ne bwe yatuuse ku kyalo yabuuziza nti Seeka Gugu aliwa? Omanyi nange ninamu olukatemba ng'olulwe. Ebigambo ebyange bibadde bimunyumira nga nange ebibye bigira ki. Era emabega kaawo twayogerako ku ssimu ne mugamba nti naye wakuba obulango naye wakuba akalango ka CBS. Owange gwe omusajja atunda leediyo osobola okugyamu leediyo zonna n'oleka mu CBS n'osalirako akakalango. Nakamugamba nti owange wakuba akalango ako. Abadde musajja nga ali obulamu, abayi muli obulamu muve mu kwekozaakozamu. Katonda akuwadde ssente n'ekyennyanja ne kikulema okulya. Katonda takyasobola kirya. Pasita Bugingo ze ebigambo by'omuwulira abantu byebyo byogera ayagala akkiriza tayagala agaane. Abatoyiza basajjuza bonna. Naye gwe Katonda n'akuwa ssente n'osigala nga weerumya. Omusajja abadde awuuta ekyennyanja kye ekyo nno nakyo nga kimuvumisa. Kati gwe bw'otookirya nakikuliira. Mulye ssente zammwe muve mu kwekoza. Nze mbagamba bulijjo Katonda baba akuwadde ssente zimba ennyumba esinga nene ya Kato Lubwama. Mubadde mumulabireyo naye amaka ge mugalabye. Emikwano gya Kato Lubwama mugirabye. N'olw'ensonga eyo muleme kwekoza ate mwagalize bannammwe. Deputy Speaker ayogedde wano temukola ki? Wallahi temwagaliza. Naddala mu Abaganda mu nsonyiwe ndi musajja Muganda ndirangabye naye temwagaliza. Olwolaba akuzeemu n'omwogerera, olwolaba ayiseemu n'omwogerera. Abange twagalane. Obulamu buno tububalamu akaseera ki ekyawandiikibwa kigamba nti omuntu azaalibwa omukazi akola ki? Muganda wange Meya si bwe kiri. N'olw'ensonga eyo Meya weeyagale va mu kwekoza. Ekyo ekifo ky'olimu fuba olye. Webali nnyo buwulirira eggwanga ayogera amazima. Ono ge mazima g'abadde ayogera. Ewaffe mu Qur'ani bagamba kulila haqqu walau kana murra. Yogera amazima newandibadde gakola ki? Abe mukiibi Katonda abagumye. Ndagire Katonda abagumye era mugumye famire. Ssaabasajja Kabaka awangaale.